Okimanyi nti nno kya makulu nnyo omuntu yenna okukola eddaame. Okimanyi nti tekyetaagisa muntu mukadde yenna okukola eddaame n'omuvubuka naye asobola olikola. Okimanyi nti nno tekyetaagisa muntu kubeera ng'ayina mataka gonna okubeera ng'akola eddaame, wabula ne wobeera n'essaati yo osobola okukolera eddaame. Ebyo nno omusasi waffe Anet Nakaibale byakuleetedde mu kanyomero akayiga Amateeka. Ebiseera ebisinga abantu abasinga beesuulirayo gwa naggamba ku nsonga y'okukola ebiraamo, naye abaffe obadde okimanyi nti kya mugaso nnyo okukola ekiraamo nga tonnafa. Tuula okalire munnamateeka Shamimu Malende okuva mu Malende and Company Advocates agenda kutangaaza ebirungi ebiri mu kukola ekiraamo. Bw'onooviira ku Delta TV mu kaseera kano ojja kuba okitegedde, oddeyo ewaka osobole okukola ekiraamo kyo. Naye twagala kutegeeza abantu nti okukola ekiraamo kintu kya mugaso nnyo nnyo nnyo, kubanga nga ffenna bwe tukimanyi ekiraamo ekyo kiyambako oluvannyuma lw'okuvaawo kw'omuntu oyo oba okufa kwe, okulaba nti ebintu bitambula nga bwe yandyagadde bitambule nga taliiwo ng'oba amaze okufa, era ne byayagala okubeera nga distributinga ani bwe yandyagadde abeere nga yemukuza w'abaana be, yandyagadde ebintu ebigabibwe bitya yadde abataliiwo. So kiwa omuntu omukisa okudiringa ne property ye oba okugabanya ebintu bye n'okulonda abakuza baalaba nti be bandisaanidde okukuza abantu be abasigadde emabega n'okubalabirira. Ye advantage esingamu obukulu. Ekyokubiri kiyambako okutaasa entalo n'okusikangana omuguwa okusobola okubeerawo singa omuntu afa bufi bwatukira bwatyo nga talese eki kiraamo, kubeera nga bigobererwa ekiraamo nga kikolebwa. Ekisookera ddala omuntu akola ekiraamo alina okuba nga ali waggulu emyaka 18 n'okwambuka. Waba taweza myaka 18 takkirizibwa kola kiraamo. Ekyokubiri alina okukakasa nti ekiraamo kyakola kyekyo ekiraamo ekinakkirizibwa mu mateeka oluvannyuma lw'okufa kwe. Si buli kintu omuntu kyatula n'awandiika n'akiyita ekiraamo nti oluvannyuma lw'okufa bwe kikkirizibwa. Birwa byalina okutunuulira awo. Ekisookera ddala alina okukakasa nti abantu bawadde mu mateeka bakkirizibwa okukola ki okuweebwa. For example, ayinza okugamba nti ayinza okuba nga alinamu abaana abatanaweza myaka 18 naye n'afa nga yayombagana ne taata waabwe oba maama waabwe, n'agamba nti abo yadde baana bange naye sibawaddeeko tebalinaako mugabo. Oba n'afa nga takozeewo provision yonna ate nga yabadde abalabirira, abadde balina okusoma, babadde balina ki kati ekiraamo ekifaanana mu mbeera bw'etyo, kooti esobola okiyingiramu n'amateeka ne gagamba nti yadde yaleka ekiraamo naye abaana bano balina okusoma, baali bali ku ye ng'abalabirira, baana be tebanaweza myaka 18 kisazibwemu.